naawe olina bbiri nga bakazi banno abalala. Ate singa eyiye badde mu kyenyi twandigambye nti nno oli wanjawulo ku bakyala abalala, naye eyo esangibwa mu magulu ne bakyala banne ezaabwe zisangibwa mu magulu. Ekitegeeza enjawulo eri 0. Rape oli musiru, rape olina amaalo. Olowooza gwe asoose okukola ku TV, olowooza gwe asoose okukola ku radio, era olowooza gwe asoose okuzannya ebina Uganda. Rape bw'obeera nga gwe wazaalibwamu omwana n'oyawukana ne taata w'omwana n'ogenda mu bufumbo obulala n'omwana wo, lwaki olowooza ekyakutuukako tekisobola kutuuka ku mukyala omulala yenna? Oyimirira ku magulu ki okusaba mukyala munno DNA? Era gwe oyinza kuwulira otya nga omukyala yafumbirwa ex-wo akugambye nti nyabo rape, genda ku DNA ndyoke nkakase nti omwana gw'olina wa bba wange. Rape si gwe asoose okwebakirwako, rape si gwe asoose okwagalirwa. Oli musiru ate era komya amaalo. Abantu bangi basiru naye nga tebamanyi nti basiru. Abantu bangi balina amaalo naye nga tebamanyi nti bamaalo. Kano akawala ka rape kasiru ate kalina amaalo. Kalowooza ke kasoose okwagalibwa, ke kasoose okwebakirwako, ate era kalowooza nti kondowooza eyaako esangibwa mu kyenyi. Stupidity, obusiru bw'enjoka obutannannyinizo nga tezimanyi nti nate nazo bagenda kuziziikira mu mulambo ogwo. Bannayuganda, rape yazaala omwana mu musajja n'ayawukana naye n'agenda mu bufumbo obulala n'omwana we, kyokka ate ye rape asigala afuna obuyambi okuva ew'omusajja eyamuzaalamu omwana, naye nga te omusajja yawasadde omukyala. Kati omukyala ono rape gwakinaggulika gwali mu kukinagirako, bakiyita bati ekyo nkyerabiddemu. Omukyala ayagala buyambi oba omwana bwe yazaala mu bba wa rape. Rape ayimirira ku magulu ge akikinala n'ayasanya ekimuwa n'agamba nti sooka ogende ku DNA nsooka enfuna obukakafu nti omwana wa bba wange. Rape igwe oyinza kuwulira otya ng'omukyala yafumbirwa ex-wo akugambye mugende mu DNA akakase nti omwana wa bbaawe, naye ng'ate gwe wamusooka ku musajja n'omukyala oli gwoli mu kukinaggulikikako ye yakusooka ku musajja ono, etegeeza amumanyi okusinga. Njagala gwe okimanye nti omukyala oli yagenda okwagala ono omusajja nga mwavu, nga talina, igwe osanze alina ssente oba gwe osanze alina kyalina. Tolina magulu goyinza kuyimirirako singa obamu akanigguusa, singa obamu akategeera kukudaalira mukyala oli agende mu DNA ng'ate omusajja eyamuzaalamu omwana tannaba kwegaana ku mwana era tannaba kuvaayo kugamba nti omwana si wange. Igwe ng'omukyala gwe wabasiza obuwasa kulwokuba okola ku TV, olowooza oli wakitalo nnyo oba gwe olowooza wafuuka wakika nti gwe olina okutegeerera ekika ky'omusajjawo? This is being silly. Munnange rape tulabye abakyala abakoze ku maradio n'abakoze ku ma-TV nga balimu ensa, balimu humanity. Abakyala nga banva nnungi oba okitegeera, abakyala nga bamama Refaina Nakabuubi kwe bali, abakyala bayitirivu nnyo abakola ku TV nga balina discipline era nga bakola ku radio nga balina discipline. N'ekintu ekirala, ebyo byokola twabikola dda ne tubivaamu ng'obusente obulimu bulinga bugula kabalagala. Saagala olowooze nti n'omukyala oli kubanga oli okola ku TV nti oli wakabi nnyo, olina okumusindikira all insults, ayinza okubeera nga gyali akusinga, naye ayagala responsibility za taata nazo zibeerekoko ku mwana kuba omwana teyamuzaala yekka. Rape nga naawe bw'ofuna obuyambi okuva omusajja
eyakwebakako n'akuzaalamu omwana. Mbeegayiridde bannayuganda sometimes tulina okukozesaamuko ku magezi, tulina okubeerako abantu abategeera obwolumu. N'omanya n'ogamba nti nno ensonga zino sirina kuziyingiramu kubanga rape kambuuzeemu waliyo nga bbaawo yeebaka ku mukyalo oli, waliyo gye beekwanira. Kati essaawa zino obeerawo otya noweefuula omulamuzi? Waliyo ebigambo bye baateesa, oba waliyo omusajja ng'atuuma omwana we amanya rape. Kankubuulire nno munnange, ensi kati etegeera, ensi mulimu abantu abagezi, ensi mulimu abantu abasobola okutunuulira ensonga ne bazigattagatta era ne bazaawula. Ate mu nsi muno mulimu abantu abalinga ba Eddie Mezaaya. Nti nze tojja kuntiisa nti wona ogenda ku TV Eddie Mezaaya bagenda kumuvuma, bagenda kumujeregera ku TV. Nakola ku TV nga gwokyali erimu tonabanda kuyiga kusangula minyira. Nakola ku radio nga tonabanda kuyiga kusangula minyira. Ebyo byolimu twabirimu. Kati nze toyinza kuntiisa. Ate mmwe bannamawulire abali e Uganda temutya bannamawulire bannammwe. Bw'onooyimirirawo ng'oyogera mazima, trust me, abantu bagenda kukwagala. Tosobola kugenda ku TV ate nodda mu kuwaana kino ekintulintuli kano akawala akatalina magezi akaasama. Njagala mbuuzeemu, nnyabo gwe rape olowooza abaana boogenda okuzaala mu musajja oyo in case nga Katonda abakuwadde bo bagenda kubeera golodi? Munnange kizibu nnyo okumanya ani anaakikola anaakikuba mu nsi muno. Tulabye abantu bangi abava mu famire nga basekererwa ate ne bafuuka ensonga. Twala ekyokulabirako ekya Pulezidenti Museveni. Bw'olaba akayumba ke yabeerangamu ke yakuliramu kati ye Pulezidenti wa Uganda atukala akasemyaka agenda mwana. Tunuulira omusajja gwe bayita Bobi Wine babadde bamuyita muyaga, kati essaawa zino ye number 1 VIP ng'oggyeko Pulezidenti Museveni. Njagala nkukakase bw'otunuulira abantu nga ffe ba Eddie Mezaaya abava mu famire ze bayitako mannyoko, essaawa zino tulambudde ensi sirinawo sitatuuse nga weegombesa. Kitegeeza nti nnyabo tojja kusobola kusalirawo mukyalo oli nti nno omwana we tajja kufuna buyambi ng'ate gwa owuwo gwe wazaala mu ex wo ye ex akuwa obuyambi, ate omukyalo yafumbirwa ex wo igwa akuwa ekitiibwa. Gwe lwaki tokiwa kitiibwa omukyalo oli eyakusooka ku musajja? Nze bannange bunansonyiwa omwami ono bawa rape kansooke muteekeko esayidi nsooke mbalage ekipapula kyakana akawala. Era kibi nnyo okusanga obuntuntu bwe buti kulwokuba nti kali ku TV. Ennaku zino TV teziwa bantu mirimu kubanga balina obwongo, bawa emirimu TV ne radio omuntu ayasama abasinga obungi. Era bw'okuŋŋaanya TV za Uganda ne radio za Uganda ne bagala twagala ba professionals oza okusanga nga balinga 10 ku 100 abagiddeko nga balinga abantu ba rape be bajja mabaala be bajja kuzikalyoki be bajja mu bintu ntubwe bitategeerekeka. Kubanga edda abantu balinga balowooza nti eggaali ekozeeko yebeera engumu, eggaali ekozeeko ebeeramu sense, eggaali ekozeeko nti ebeera erimu akalowooza nga bategeeza omukyala azaddeko. Naye kakati rape wazaalako naye oli musiru. Ekitegeeza enjogera egamba nti eggaali ekozeeko ekyo kisse. You're just totally stupid. Toyina mulamwa, oli musiru busiru kuŋŋaŋŋaala. Ate ne newuunya ne TV za Uganda ennaku zino mukkiriza abantu ne bajja ku TV okuvoola abalala nga bakozesa media house, direct media house. Kyokka aba UCC ne mugenda ku internet mbusagirinya yafulumya obubaka obutyoboola gavumenti. Musimanyi Kankweza, simanyi ono ya Senagadde, simanyi yatyoboola lawyer, simanyi yatyoboola omulamuzi ku social media. Naye TV ziri direct ze muyinako control. Omuntu najja ku TV n'avuma mukazi munne kulwekuba akola ku TV. Kyokka UCC nga muli eyo mwasamye, muli ku social media mutwasamira. Mbeegayiridde aba UCC
muddemu sense temujja kutiisa nsi nti no social media nga direct TVs direct radio stations zibalemye controllinga bannange bannayuganda nze kyovula banewunya UCC ya Uganda oba bo bajja mmereki oba abantu bebawa emirimu babalondawa obulango buli ku TV za Uganda nga bagejjesa obubina bagejjesa obusolo simanyi bagala kukendeeza ki simanyi tuwonya sirimu simanyi tuwonya kansa simanyi tuyina eddagala erigaba emikisa simanyi byonna biri ku TV za Uganda UCC eraba terina muntu n'omu gwe yaleesa muninzi ng'ogasseko nagana agapapula gakana akawala ga presenters agabeera ku media house ne gaasama njagala bannayuganda mutunuulire radio stations obulango obuliko abasawo abafere basiiba ku radio nga beeranga UCC terina n'omu gwe yali eyise kyemwagala okugamba nti UCC ya Uganda gavumenti yagiwa emirimu efokasinge ku social media direct houses oba direct media houses bo bazibuuke oba bazisuule muguluka nedda kino kitegeeza nti abantu bebawa emirimu bali incompetent nga mulaba TVs ne radio zikati bwe zironda obuntu ku street nti ono gundi azanya nnyo karaoke ne bamuteeka ku TV nti ono gundi azanya nnyo simanya ayogera nnyo ebisanyusa mu karaoke ne bamuteeka ku radio mulaba abantu bangi abakola ku maradio nga they are too unprofessionals ne trust me agenda mu bantu neyewana nga bali munnamawulire kakati nebuuzaamu omukazi ayinza ate okwogera ebigambo bino ku TV erabibwa abantu erabibwa abaana abato abateekateeka okugenda mu bufumbo erabibwa abantu abali mu status yemu nadda ku TV nakinaguka oba kitegeera kubanga UCC nyo rape wa mukazi munno ekitiibwa bw'abeera nga yakusooka ku musajja amumanyi okusinga era njagala nkukakase nti amanyi bingi nnyo gwe byotomanyi ku musajja oyo kati kanzirire ku kino ekipapula ky'omusajja kiri nnyo bannange obutasoma kano akasajja kabeera mu Amerika omanyi abantu bannayuganda abasiru abasinga balowooza nti buli alinnya ennyonyi aba ategeera nene e Bulaaya waliyo bannayuganda abasula ku nguudo waliyo bannayuganda n'atuuka okukaddiwa trust me nga bwe yava Uganda bwe yasigala ekyo nkirabuulira amazima saagala mulowooze nti buli munnayuganda ava Uganda najja e Bulaaya abeera nga ba Edi Mezaaya nti yava Uganda nga tasomye n'atuuka eno ate n'ayitirira ebitabo nebirinnyako ne bigenda ku munaala nedda abantu bangi nnyo tebategeera kati omusajja ono kano akasajja is very stupid and dwarf brain wise tosobola kubeera nti newazaala omwana okay eri abatuukako saagala biyingiramu naye maama w'omwana emyaka 13 tolina kyewali omuwadde maama n'akutuukirira n'agamba nti naye owange ABCD omwana kati alina emyaka 13 n'omwana talabanga kuwadde akapale k'omunda akave wa taata we kakati gwe omusajja n'oŋŋaŋaala kubanga olina rape nokkiriza omusege ogwakaliyoki gukutegeerere kulwokubanga oyagala okumanyika kulwokuba kugenda ku TV neguwekwolwe simanyi nanyanyanyanya simanyi bani omusiru oyo bannange bannayuganda kambabuulire embwa ne bwerinnya ennyonyi nejjeerulayo esigala mbwa saagala mulowooze nti no buli muntu yenna alinnya ennyonyi najjeerulaaya nti afuna omutima ogwa humanity nga ffe ba Edi Mezaaya tekiriyo nze nkugambe bangi eno era bw'omutuukako era afaanana nga bw'ali tasobola kuyimirira ku magulu ge kugamba nti no ABCD abeera kusi nti awaaye gundi simanyi alina abagoberezi bangi bwe nayogera ekyamazima ajja kunyiigira bajja kunyiigira nti owa ajja kunvuma gundi akola ku TV simanyi gundi ate ali kino gundi alina ssente bwe nayogera kino please omuntu bw'ojjeerulaaya empisa zo zonna zireka eri mu byalo byammwe ebyekalangaalo gye twakulira
omanye nti nozze mu bantu abakola ebizungirizi, abantu abakola buli kintu kyonna ekyetaagisa mu nsi muno. Kaakati njagala omanye nti n'omukazi omuzalamu omwana akutuukiridde gwe Kamese gwe akawuuta kana akasajja. Ate bannange bannayuganda bulijjo mbagamba naye nga mugamba nti no edimizaya mwegendereze nnyo abasajja abeekuuba abagenda mu saaluuni ne bagula ebizigo ebyeyerusa mubakole ensusu basikiriza abakazi gye bakoma okweyerusa n'obwongo babwerusa nebeera nga tebategeera. Kubanga nze neebuuzaamu edimizaya ku mbeera gye ndimu omukazi antuukiridde aŋŋambye nti naalina omwana wange ate sikitegedde leero wabula nakitegeera dda n'omwana nze namutuuma erinnya. Omukazi najja naŋŋamba nti omwana yeetaaga kino nakino 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 bwe mba sikirina nja kumugamba nti munnange omanyi ekyamazima kiri nti embeera eri bweti mu ngeri entuufu. Sisobola kukkiriza mukyala wange Riita ate kuntegeerera ku mwana gwe nazaala kubanga ne Riita baazadde babeera baana ate abeera tamanyi ani anaayamba munne. Kati oyinza okwesanga nga kano akamese kano ka Bakaloipi ennaku gye zijja mu maaso bwe bujja okutawaanya abalibeerawo nti bannange kale nolaba omwana oyo minisita oyo tayamba taata we, simanyi nolaba omukyalo oyo memba palamenti tayamba taata we, nolaba omwana oyo bannange alina ssente naye agaana okuyamba taata we. Bino era Diamond Platinumz kuba kano akamese kano akabizzi ka Bakaloipi tekasaana wadde okubatta mpeko y'ekikopo ne mubeera n'entondo. Kasobola okukuŋŋaanya abo simanyi be bayita basenga bamazi ne babakuŋŋaanya bonna bonna eyo musimanyi mugende mwogere ne senga ne bagenda ku kikomera ky'omwana oluusi agenda kufumbirwa oba oluusi agenda kukola mikolo gye. Obusajja bwe buti bubeera n'entondo bubeera bwagala kutuula wana waso. Njagala bannayuganda tubeere abantu abagezi. Njagala bannayuganda tumanye nti omwana oli talina musango. Omwana oli okujja mu nsi yali product of two people. Kana akasajja akamese nono omukyala. Omukyala atwalya emyaka 13. Nolyoka otunuulira kino ekiwuuta mbunkola ku TV mbunze rape mazigambwa nzendereze niye bannange bannayuganda. Anyway njagala mbalekere entandeemu mwegendereze nnyo abantu abeekuuba abeeyerusa nga kano akamese ka rape nga kano akawuuta ka baake. Omuntu gy'akoma okweyerusa n'obwongo bweruka n'afuukira ddala kimenke. Kati bano ababiri kapo y'abasiru nti omukazi musiru n'omusajja musiru kati ani agenda okuyamba munne bonna kakati abogatta ababiri babeera bakoze saabasiru oba stupid plus. In fact they are stupid plus. Kubanga omusajja wabera tosobola kuyimirira unogamba nti noke bansale just byetaago omukazi atutte omwana ku ssomero school fees aziwaddeyo teriyo byetaago bya mwana biwera $50,000 ate nono omukazi lweyipye nga bwayagala ennyo bbaawe yali badde ayimiriddewo n'agamba nti naye kanneekaze ebintu bino mbiweeyo. Kaakati azze mu kutwasamira kaleega akamwa esimanyi ekimwa kimanyi olumwa. Nkugambye rapisi gwasoose okukola ku TV tujeeko amaalo agamaalo gatwalire nnyoko bwabeera nga nnyoko yakuyosa amabeere nti oli musiru. Yo stupid. Njagala weebuuze ekibuuzo kinakubuuza mu ntandikwa igulu obeera nga waveewo omusajja yakuzaalamu abaana omwana n'ogenda mu bufumbo obulala lwaki olowooza tekisobola kutuuka ku mukyala munno olimu akategeera. You're just stupid. Oba kitegeera olinga zino enjoka ezitta nannyinizo oba olinga enswera ensiru ewerekera omulambo paka mu ntaana. Kubanga amazima gali nti nze sikulabyemu bulijjo omutima gungamba naye kano akawolo bakategeeramu nga ndaba ebina Uganda oba kalimu ku magezi. Nyabo BP you are a fool. Wafumbirwa akasajja nakakali fool nemukola fool plus oba stupid plus oba ebimeke plus oba agakebe plus oba ekiteteme plus. Twegamba buli kintu kyonna mulimu negative plus muntegeera.
ndi kubanga mbadde America nyo ebyo byogamba nti nobadde mu America genda bigamba abeekalangaalo nenze ntuuseko mu America nendaba n'abasula ku kkubo okay genda bigambe bali eri abasimanyi abaawa nze ndi Bulaaya ntambudde Bulaaya ensi zitambuddemu waliwo bannayuganda basula ku nguudo nga n'okugenda Uganda amala kuwatanya nnyo oluusi nabba oluusi n'akola ate n'alinnya ennyonyi okuddako e Uganda kati abali e Uganda bagamba baama mu America ate bayiga enzungu zino ez'okukkubo balowooza bayinza n'okulowozesa abantu nti ensi yonna eyogera luzungu ne beerabira nti waliwo ensi ezogera oluswidi ngaba Edi Mezaya Manyoko Reisi simanyi reisi zaakako obusiru butwalire nnyoko oba gende wa nnyoko omugambe nti maama wanyoosa amabeere agalimu obusiru okitegedde oba bakuyonsama oba wanywa amata ga mbizzi oba ga kapa oba gakiki ova totegeera you are a total fool okay